Yes, Radio TV kwoli webale kubanga okyagoberera yona gyosinzira kubanga gyotulabira kyokola kya mutawana nnyo gwatambula naffe ku channel ya Radio TV. Kakati njagala kubanga nkuwaako akatambi wano akamu. Omukulu amanyiddwa nga Sama Uganda yabadde ayinako gyava side zeyo nayitirako e Masaka mu kifo kye bayita Road Toro wano nga bebimu ku bitundu ebye Masaka. Robert Kyagulanyi Ssentamu bwe yagendayo n'abanga yasobola okubeera nga abisanyalaza namungi w'omuntu eyali mu kitundu ekyo. Wabula ow'ekitiibwa Mathias Mpuuga bwe yali agenda e Masaka embeera yaliwo yali yeraliikirizaamu nga si ya bulijjo era nga si nga bwe yali esuubiddwa oba nga ye yennyini ng'omuntu bwe yali agisuubidde. Ebintu bino byajja oluvannyuma lw'embeera ezizeebeerawo wano ku nsonga zino ez'e Masaka. Era Mathias Mpuuga ne Abedi Bwanika n'abalala balina ekifaananyi kye baali basiize nti Masaka kintu kirala nnyo ku Uganda, kyera abantu b'e Masaka bo baali baagala ye nga Mathias Mpuuga. Wabula omusajja ono akuŋŋaanyizza ebigambo byayagadde okuteeka mu katambi ako ba byenjagadde nkuwe mu katambi ako kogenda okuba ng'olaba. Robert Kyagulanyi Ssentamu bwe yagenda e Masaka n'atuuka mu kifo ekyo embeera teyali ya bulijjo namungi w'omuntu, abantu baali bangi ng'era bwe walaba ebifaananyi bye twakuwa. Wabula omukulu we yagendayo e Masaka sitole ne zikyuka ne zibeera ndala. Kakati ebigambo bize byogerwa bannamasaka badde boogera naye nga ebigambo bingi bibuutikiddwa. Kakati omukulu Sama Uganda nga bwe nkugambye yabadde avaako sayidi ezimu n'ayitirako awo n'abaako akatambi ke yakoze ng'abantu bano bennyini ab'e Masaka nga beeyogerera nga balina ebigambo bye bawereekereza oba bye baweereza omukulu amanyiddwa nga Mathias Mpuuga. Njagala mbikuwe obyewulirire naye nga mu bigambo byabwe nga balinga abagamba nti eyo Masaka gyayogerako erabika si yene ey'omu Uganda gye tumanyi. Njagala nkuwa akatambi kano okawulire ate tubeere nga tutambula ffenna. Oba tonaba kuba ng'osubscribe nga kikole kirira wansi awo olaba ekigambo subscribe kikwateko, kwata akadde ka notification obeere nga tomisinga nsonga yonna. Wuliriza ebigambo bya bannamasaka bennyini bye boogera ku Mathias Mpuuga ne bannabyabufuzi abalala abalinga ye, then nze nzije tubeere nga tweyongerayo. Wende ndi Lukaya. Sene Lukaya ono Lukaya. Lukaya ku Red Toro. Twalaba omukulu ow'ekitiibwa bwe yajja naawe wano waali wakalu ki ekyaliwo lwaki ow'ekitiibwa Mpuuga kaamulya yayajja ayitategeerayo bulungi ndowooza lwaki mumubirako ow'ekitiibwa ow'ekitiibwa oyo asigaze ekitiibwa kye wamukwewa yakola ki yali mu nsi yo ekigambo ekintu kimu nti newoba oguze ekyokulya ewaka obe musajja n'ekyeriira n'owayiriza omwana kiba kyansobi nnyo. kale Mpuuga yakola atya okumanya Mpuuga musiru singa abadde akyayagala akalulu ezo sente ze baamuwa zaffe zabaluwa omusolo yali azikwata n'agamba Road Toro mbawadde bbowa, Lwabenge mbawadde bbowa, Masaka mbawadde bbowa 10, Kayamba mbawadde bbowa 10. Ow'ekitiibwa ebbanga ly'amazendo biki byabakoleddeko ye ow'ekitiibwa Mpuuga awani ebyaddala omusajja ali wali eri ajja kwesimba ojjasikwesimbye yakoze bbowa wali eri wano batugamba n'abantu abajja ogambye ababoda bakola batya ababoda yali alinawo nga bavaawa yafuna oba yabajjawo bayabajja kyazanga nga bonna basasudde sente ebyaddala amafuga naye sente enkawuke yabawa agamba alina bawera wange munoneko wali musange ewaka ogamba Mpuuga y'obubbi obukyambulimu ddala Mpuuga beyagamba mpudde bagamba mbu waliwo ne beyatikka nabagamba bagenze kukola ki bajja ku mukolo bakola ki aba wano awano omu olese kwaliko gundi yekuwaliko embuzi nabikajjo
kulere waliko ebibira bikazi era ne zirole yajja n'ayimirira wano nga twalwadde tuwadde n'omwamu nyega abantu bonna bagali ku bizinesi zaabwe nekalakasita wali nga tewali wadde bayekala wali akabuzi yayota n'embuzi ne muganda jirya mwajirya nze omuntu asiiba yawona embuzi nemugizira yasigalako katimba wali ebyaddala yali amanyi bunda abantu yalina amaddu genyuma abaana beerukaya obaka obusembayo mutumene ku pulezidenti omukulembeze kansoke noono omukulembeze wano mu Lukaya mu Uganda yonna omukulembeze gwe tumanyi Kyagulanyi Bobi Wine naye amannya ge si geerimu tumanyi mukulembeze wa ggwanga okuleka bali abafuzi gavumenti yawe yakiyeekera okitegedde oba banona amanya galeke obubaka busembayo eri owekitiibwa amanya ne Dewoozi Kiberu Muhammad owekitiibwa obubaka otuweereza owekitiibwa obubaka nsabira buwanguzi owekitiibwa Mpuuga ekyankalanya nkwaya musonyiwa munsonyiwe owekitiibwa Mpuuga buwe ku bubaka womunnamasaka munsonyiwe wane munsonyiwe kyesimansonyiwa mugabeera eyo nemumasaka eyo gyebamusalya ddala nenga munnamasaka ebitusyatibye abijaba ne tubyokya wali nenga munnamasaka munnamasaka naye abantu bamukoolwa Redzone TV kwoli webale kubanga okyagoberera bina gy'osinzira okubanga gy'otulabira ebyo nno by'owulidde bigambo by'abannamasaka era abasajja battu obadde obalaba bali awo mu kifo webookera enkoko ekifo ekyo Robert Kyagulanyi Ssentamu yakituukamu emboozi zaali ndala okusinziira ku byozze olaba naddala gwe abadde agoberera omukutu ogwa Redzone TV okuviira ddala mu bintu ebyali e Masaka. Robert Kyagulanyi Ssentamu yatuuka mu kifo ekyo emboozi zaali ndala namungi w'omuntu eyaliwo tekyali kyangu nnyo kubeera ng'omanya abantu baali bameka oba baali bavuddewa wabula nga baali bannamasaka era nga ba mu kitundu ekyo. Kakati omukulu Mathias Mpuuga era naye bwe yatuukawo era naye emboozi zaali ndala era ng'ezze emboozi ezo nkakasa osobola ozikonekitinga ku bigambo by'owulidde eby'abantu bennyini abali mu kitundu ekyo. Abantu bano bigambo bingi bye boogedde byenkakasa nga naawe obiwulidde bulungi nnyo. Bw'obanga obadde ogoberera enteekateeka zaffe wano ku mukutu ogwa Redzone TV kakasa osobola okuddayo mu katambi ke tuwakuwa n'olaba ndowooza kyoyinza okuyita body language ey'omukulu Mpuuga we yali ali Masaka mu kitundu ekyo mwennyini kubanga nzijukira yayimirirako n'aba ng'ayogerako nabo mu ngeri emu oba endala era ekifaananyi ekyo osobola okijjayo bulungi ennyo oluvannyuma lw'ebigambo bannamasaka byennyini be beeyogeredde. Njagadde mbikuwe oluvannyuma lw'okuba nti abantu babadde balina ebibuuzo bingi nnyo ku nsonga ezo. Ebigambo Mathias Mpuuga, Abedi Bwanika ne banne bafuzi abalala babadde boogera ku mboozi z'e Masaka nga balaga Masaka kintu kirala nnyo wabula ate bannamasaka ate nabo balabika engeri gye babirabamu ate nayo ndala nnyo. Kati wano bye tusobola okuleetera tubikuleetera webali kubanga okyagoberera yonna gy'osinzira okubanga gy'otulabira kyokola ggwe atugoberera kya mutawaana nnyo okusigala ng'otambula n'omukutu ogwa Redzone TV. Naawe ate nabo kubanga osubscribinga kirira wansi awo olaba ekigambo subscribe kikwateko kwata ne kadi ka notification berenga tomisinga nsonga yonna. Haji Kasujja omusomi w'edduwa akutegeeza nti woba olina ebizibu ebikutawaanya sente tezirabika oluzaalo lubuze ozaala abaana ekika kimu olina ebizibu bingi nnyo bakuyoola ebigere emikisa toyina byonna abisumulula abikolako. Asangibwa Njeru ku luguudo olugenda e Jjinja olina okubanga omusanga naawe atasobola kgenda Njeru osobola omukwasaganyiza ku WhatsApp musobola okukimalirako. Ennamba yeeyo 0753 85 ensonga ne ziba nga ate zitambula bulungi nnyo. Tuwuliziganye mu updates eziddako.